oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti y'eddaala erisookerwako Nakawa Christine Nantege okujja enta mu nsonga z'emisango ejaggulwa ku Dr. Kizza Besigye, Haji Obedi Lutale ne Captain Dennis Ola, omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma yadda mu mitambo gy'omusango guno okuva ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omukaaga omwaka guno. Wabula nga 15 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale baateekayo okusaba kwabwe mu buwandiike nga baagala omulamuzi Emmanuel Baguma ave mu nsonga z'omusango guno ti kubanga ono baali bakizudde ng'alimu kyekubiira. Omulamuzi Emmanuel Baguma naye nga 19 omwezi gwe gumu yawa ensala ye ku nsonga eno bwe yategeeza nti kikafuuwa okuva mu musango guno kubanga nti bannamateeka b'oludda oluvunaanibwa baabulwa obujulizi obulaga nti alimu kyekubiira. Ono bw'atyo yateekawo olwanga 26 omwezi guno enjuyi zombi mu musango guno okujja bakkaanye ku ngeri gye gunaatambulamu ng'oludda oluvunaanibwa luzzeemu nate okusaba abantu baalwo okweyimirirwa. Kyokka olwaleero bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale beeremye okusinkana omulamuzi Baguma ti kubanga ono baasaba dde ave mu musango gw'abantu baabwe naye ne yeerema. Baatusabye era ne batugamba tetulina kulabika mu maaso g'omulamuzi ayina sayidi gye yatutte oba nga teyetengeredde nga byasala si bibyo byayagala si mateeka bye bamulagira okujjako abamuteekamu eyo ofiisi abamutuuzaku eyo division ya criminal ya high court bye baagala. Naye ensonga etusinza okutuleeta wano kusaba Baguma nti fayiro agizeyo mu ICD oba agizeyo Nakawa naye tetumwagala mu fayiro eyo ate Besigye ne Lutale tebagenda ku apiyaringa kooti gy'alimu. Bannamateeka bano okubadde Aaron Kizza ne Kato Baguma bagamba nti singa omulamuzi Emmanuel Baguma yakkiriza n'ava mu nsonga z'omusango guno abantu baabwe mu kiseera kino bandibadde bayimbulwa dda kakalu ka kkooti. Bannayuganda mutuyambe ku Baguma kubanga lwaki alemera musango gwa Besigye kubanga singa Baguma tagulemeddemu ate okugulemeramu okumutulugunya singa Besigye ne Lutale baavaayo tunaatuukawa tunaakomawa nga balamuzi abataagala kugoberera ssemateeka balemera ku fayiro z'abantu kubatulugunya. Nti tolina kubeeramu ezo fayiro oziteeke gye bazisindika. Bw'oba owulira nti ozaagala nnyo era olina ky'ozaagaza zize eri ku kkooti ente y'e Nakawa. Bannamateeka era bategeezezza nga bwe bagenda okuwandiikira ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society okuyingira mu nsonga zino. Era tugenda bawandiikira bwe muba temulina kye mukozeewo ku nsonga zino ng'ogasseeko n'abalamuzi abakuba ebyeyo in acting capacities. Kitegeeza nti ne judgment ne ruling zonna ze bawa nazo ziba za acting. Besigye ne Lutale bagamba nti tebagenda kulinnyayo era bwe mubalaba mu kkooti y'Abaguma mumanya nti babawambye njere gye yawamba fayiro zaabwe. Bano balaze obwennyamivu olw'abalamuzi mu ggwanga okuweebwa ekisanja mu buweereza bwabwe kye bagamba nti kibaviirako okutambulira ku ntoli z'abo abalina okuzza kontrakiti zaabwe obujja. Eyo enfuga y'okuwa abalamuzi ebyeyo ebajjamu amaanyi ebajjamu okwetongora ebajjamu independence. Kinajjukirwa nti Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale baakwatibwa nga 16 omwezi ogw'Ekumi omwaka oguwedde mu ggwanga lya Kenya n'oluvannyuma ne baggulwako emisango ebiri okuli okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okuseketerera gavumenti eri mu buyinza. Dennis Ntege, BBS Telefayina, Gambuuze.